bw'oba mune talent oba n'omutima gw'obukulembeze n'alikuwagidde engeri ebyobufuzi kubanga nkugambye nti buli lw'ogamba nti nze Mayanja kitegeeza olina omuziro tosobola gaa nti ebyemiziro sibimanyi ne bakuuza gwani nzaani nti nze byeddini sibimanyi ng'ate gwe Shamimu kati oba olina n'olwekyo buli lw'ogamba nti ndi munnayuganda ekyo kiba kyaki kya byabufuzi ekigambo kyennyini ky'olimu kya byabufuzi n'olwekyo sisobola kutuula wano ne mbalimba nti simanyi byabufuzi era sibyagala kubanga ndi munnayuganda ensi zisengekebwa ku besisi ya politics n'ogamba nti eno Rwanda eno Uganda eno Tanzania eno Kenya ziba kibayita nation what that is under political arrangement so buli ali under that ekituweesa amanya nti nze Ronald okwawula nti we mukristaayo nze Swaibu nti oyo muki Muisiramu buli lwogamba ndi munnayuganda that is affiliate under the political environment of Uganda so you a politician oyinza okuba mu kintu nga tokyagala bwagazi naye nga kyolimu yes muyinza okuba mulunda enkoko naye nga toyagala zirunda naye nga mwe muli baki balunzi ba nkoko so that is buli munnayuganda oli munnabyabufuzi oyinza okuba tonakimanya bumanya n'obubaka bo eri abayimbi abagenda okwekuusa ennyimba zaabwe nga baziyimba ku byobufuzi because gwe waliyo era ekyakutuukako wakiraba wa bannayuganda bakiraba then mbadde nsaba tubawe message engeri gye bayinza okusigalayo singa balwanirira kye baagala okulwanira mu byobufuzi but nga tebayisiza abantu bubi because abantu bagamba bwemutuuka eyo abamu ku mmwe mubaduulira n'akavidiyo kafuluma omu ku mikwano gyo ng'akuta obudidi bwe guti bannayuganda abayimbi saagala kubakomako olw'okuba gundi ajja kuvuma politics abamu n'ogenda mu nsiko n'okwata eki emmundu kati ogamba bookuba emmundu tebakuddiza gwe wazze ogenda kulwanira mu suuti oba n'ensonga gy'oyagala okwogera oba bagenda kuvuma oba tebagenda kuvuma yimirira ku nsonga gikole ki gyogere omusomesa abeera omu ng'asomesa abaana 3 nga nebyasomesa tebabyagala n'olwokuba ye yamanyi olina obbasomesa era bw'omala obbasomesa ne bayiga bakusanga mukubakwebaza naye tica wali mukamba okusomera naye weebale wanyigiriza okuba so omuntu yenna alina okwolesebwa kwa direction etwala banno mu maaso togireko olw'okuba bagenda kuvuma no bayinza okuvuma kuba tebannakitegeera naye gye bwe bakitegeera bayiga okwaga so ekyo kireme batiisa kujoininga politics nti Mayinja yimba ennyimba z'ebyobufuzi ne bamuvuma so no politics from you if you feel it for it Bamputa Growna nkola ne Makula TV ne Growna music YouTube channel oyogedde ku kyokuyimba ku show ya Gagamel 26 ne tukumanyidde mu kuba nti 26 Boxing Day yes tukumanyidde mu kuba nti ku lusooka omwaka obaddenga mu ssaale nga n'akalango gwakakola guno omulundi ne mukalango toliimu ke bafulumizza tuwe ku nsonga eyo subira olw'ebibaddewo ng'omuntu tafuna na bukakafu nti nja kujja bwe nagamba okujja nagamba nga 3 kyokka nga ate omuntu obulanga alina kufulumya biroza na mugwa 10 kati amanyira ddala nedda sikakasa ayinza n'obutakola ki n'obutajja so ndowooza obutaba bulanga ekyo nange mbakirawo ekyokubiri sho ya lusooka omwaka era sibadde okusobola kugiteekateeka baana giteekateeka nga naye nga n'okulaba abayimbi ab'enjawulo arrangement so guno omwaka mbadde fokasinze nnyo ku famire ebibuzo biweddeyo ebibuzo biweddeyo tewali alina kibuuzo kyonna twagala akasembayo eri abawagizi bo bannange akasembayo eri abawagizi bange ndowooza kibeere kya music obubaka obukulu tubusinkane mu show olwa mikwano gyange Shamimu aŋambye wano leero ekyo tekayo ekivulu maybe abadde sarcastic abadde asaala
abantu ennyonta nnyingi ekinaabanga bwekyo bikiri nja kuteekayo ekivulu tube nga tusinkana ate era Shamimu n'alitaddeona mwe bannamawulire buli muntu naŋŋamba Mayinja njagala oluyimba olimba luno njagala oluyimba olimba ne oda y'ennyimba naye eve mu bantu alwo tunaavao nga buli omwana abye n'ategeera nti omusajja ali kino kyensaba tulekere awo buli omu okumusaayansa nga mwe bwe mbasinkanye buli omu namuneebuuliza nabo bajje mu konsati asabe luyimba tuyimbe then n'ekibuuzo kye ebibuuzo bisobola okutabaawo naye ampe kyayagala muyimba mukozesenga bulungi cameras aba mutumanyi okupandolinga ng'otwogeddeko ekigambo naye ate oganolaba omwana oye ng'akaaba bya ddala omwana gwe wazaala ng'akaaba bya ddala nze nalina kawala kange nga kajja ne kakaaba kalina omukulu omu mutegesi wa bivulu kaali kamumanyi ngaera bwajja wakamuyita anko kati kamulaba ng'ayogera ne kajja edi lwaki anko gundi ako ayogedde bwati kati ko nga tekamwagala nga muntu so mbadde mbasaba tuhandolinge nga ngeri gye tukozesaamu kamera zaffe tusobole okuyambagana Zubedi obanyaniza ebibuuzo kakati ebibuuzo we bijja ogenda kusooka otuyitiremu mu lugendo okuva wano e Uganda okutuuka e UK byokozeeyo paka wokomye obufunze n'ekyo kibuuzo funa bulungi then awo tugenda okuwatongerezako ebibuuzo by'abantu ebirala kati kirambulira ova otya e Uganda era lwakutwala lwaki ekikujja e Uganda tuse kuki okoze biki nga lwaki okunyuka kati bwe ndaba abantu abasinga wano mbasinga emyaka era njaga buli bavubuka omuntu woba oli muvubuka obaako n'essaala zosaba Katonda akuwe nze bwe nali ntandika okuyimba ngaera abasajja abalenzi bwe baba nakyali mulenzi nsabanga Mukama ampeeyo nange nkwate ku simu nzimbeeyo akayumba nkoleki ate nga nsaba nnyo abaana bange bagendeko ntwaleko famire zange wa mu Bulaaya kuba natambulanga nnyo bubwana bwe bukomya kweyakooti ko nga tekafuna na mukisa kukolaki okunya kunyonyi dadi agenze dadi akomewo nga balaba kyamaanyi ne nga lumusabira mbatwala n'olwekyo natandika obbagobera ku mpapula ezo ng'ekimu ku byoto bye nalina era Mukama nannyamba gabaza nnyamba nekituukirira ne Martin okukatwala naye akaseera we kyatuukiririra waliwo embeera ey'ebyobufuzi nakyo ne kijjiramu kati bwe mbatwala kyali kyangu kyakugamba nti onadduse ebyaki ebyobufuzi ndooza wewaava omugambo naye singa nga mwenna munajjukira tewali byabufuzi biriwo era tewali bukyayi kuba ndooza kisho gye nasooka okukola yali ya misa kyali ku serena abaaliyo najja ku stage tewali gwe tuyinza kuwayiriza nti omulabi gundi n'akasuka akacupa waliwo akasuka akacupa kuba waliwo eyalwana otherwise mwaliyo so tetuyinza kuwayiriza abantu nti abantu bamuvuma nadduka ndooza ekyo tekikola kiriwo era nga munajjukira nti wayita ndooza ennaku nga 2 nange nennemya so biri byali byafudde babega nga kibeerawo lwakuba nti bwe kyajjira waliwo ebigambo ebyo ekyokubiri ensonga z'okutwala famire ebweru tosobola zipanga lunaku lumu kujjako nga ozijje babega nolwekyo ekyantwala ebweru kwali kutwala famire ekyabunabega nga kisabira Mukama ki ombuuziza ebbanga lye namalayo lwaki libaddewo nosalawo ewokomewo bwe nagenda ebweru nasooka nemanya nti nja kikolera mu wiiki 3 era nga omugambo gutabusobola bwe nakolakola gati anze ekoma mu sabbiiti 3 ekitaasoboka kyenjagala obanyonyola nti mu famire yange nalina famire y'abaana 6 children nga bw'ogattako nze n'omukyala be bantu 8 tukwataganye naye nga mu bantu 8 nze nzekka yali agenzeeko e Bungereza omukyala we twatambulanga nga tutambulako genda Dubai genda South Africa naye nga e Bungereza tetutuukangayo kati ng'okutwala omutwala yekka omulekeyo n'abaana 6 nga si kya buntu
nga wakiri basaanamu akabanga eri nsi ndala nga wolaba Uganda n'eri nsi ndala ekyalo nga woga nti ono Makindye nabo babiyita bulala omwana okumanya nti iri dduuka eno baasi eno train galina okuba obudde muteeke mu ssomero mu bino twaliro kino bakikolayo batisona alina okuba obudde ekiba kintu kintwalidde emyezi 6 almost naye paka lwendabe nti basetolinze omu ategedde neŋŋamba kati baana bimugumye kale kati kanzireyo Uganda ate nkwasaganye bye Uganda era babatumidde kubanga bamperekeddeko bulungi nnyo ne bantusa ku kisaawe paka